إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا يبتي وينزل لما نبت ولز مسيونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. tubazo wekitiibwa Allah tabaraka wataala bukesezza olwaliro nga tukyali balamu ate nga tukyali mu abo abagezaako okubeera nga tumusinza Allah tabaraka wataala. kyengera okuva tyali azza wajalla gye tuli kyetuteekeddwa okubeera nga twebaza ebbanga lyonna. Allah tukuumye nnyo tabaraka wataala okutujja ku darusa eyayita okutuusa ku darusa eno ey'ekitiibwa biidhinillahi tabaraka wataala, era nga mukadde kano kennyini n'amakya gano abalungi bwe gati tugenda kubeera nga tulaba al usul athalatha oba thalathatu l usul mu ngeri endala ey'okulaba ku nkomerero biidhinillahi tabaraka wataala, olwokubanga bwetwatuuka ku hadithi ya Jibril mu usulu thalatha biidhinillahi tabaraka wataala, al hadith al mashhur emanyikiddwa obulungi nnyo nga hadithu Jibril. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali addamu ebibuuzo bya Jibril alayhi salatu wassalam bwe yali amubuuza ku bwekwatagana ku ddiini ya Allah tabaraka wataala, nga basahaba bwe bali yatuuka kumbuuza nti fa akhbirni ani saa, mbuulira ku lunaku lw'enkomerero lugenda kubeerawo ddi? Omubaka n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, talo yabuuziddwa kusinga kumanya nsonga ezo kusinga onaabuuziza. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. N'amugamba nti kale bwe kiba nga tomanyi nange simanyi lugenda kubeerawo ddi, wabula fa akhbirni an amaratiha, mbuulira kale ku bubonero bwalwo obugenda okulaga nti tukutukumira mu maaso ga Allah tabaraka wataala bubonero ki? N'agenda ng'amunnyonnyola ngera bwe twalaba biidhinillahi tabaraka wataala, n'atuuka okumunyola ku bubonero bw'enkomerero. Twala obubonero bw'enkomerero obutono n'obunene ne tuyingirira ddala mu nkomerero biidhinillahi tabaraka wataala, era nga darusi yaffe yaggwa twalaba nti fi dhilli hadhihi almashahid, mu mbeera z'okubeera nga tuli mu bizibu ebitagambika, twagamba nti era twalaba biidhinillahi tabaraka wataala ti embeera zigenda kubeera nzibu nnyo ekitagambika. Enjuba Allah agenda gisembeza tabaraka wataala biqadari almil, nga bwe twakiraba biidhinillahi tabaraka wataala. omuliro jahannama gugenda kuleetebwa soba Allah gutuunye tabaraka wataala. Allah agenda kunyiga kuolwo tabaraka wataala olunyiga lwatanyigangako, ate era atagenda kuddamu dunyiga baada hadha lyawm, oluvannyuma lw'olunaku olwo. Netulaba embeera nnyingi abantu engeri gye bagenda okuyaayaana bagende ewa bannabbi naye nga munnange teritaliyo okusobola balijjewa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tulaba ebintu bingi era nga netugamba nti mu mbeera ezo Allah azza wa jalla agenda kukoola abantu ba miteeko 7 abeere nga abateeka mu kisiikirize kya arushiye tabaraka wataala nga twakiraba biidhinillahi tabaraka wataala. abatwaba emiteeko egyo twagiraba biidhinillahi subhanahu wataala. tusobola Allah tuteeke mu kugimu kugyo, tugibeere mu batuteeke mu gyonna, tubeere nga mu maaso ge agenda kuteeka mu kisiikirize kye olunaku watagenda kubeera kisiikirize kyonna okujjaga kisiikirize kya Allah tabaraka wataala. Netugamba nga twalika ekibuuzo nti abaffe hal unaka unasun akharuna sayastadhilluna bidhilli al-arsh, abaffe waliyo abantu abatali ba miteeko egy'omusanvu abagenda kubeera nga Allah azza wa jalla agenda bateeka mu kisiikirize kye yawma al-qiyama, olunaku lw'enkomerero oba tagenda kubeerawo kisiikirize kyonna okujjaga ekisiikirize kya Allah tabaraka wataala. Tugamba nti ensonga ezo zigenda kubeera nga tutunuulira biidhinillahi tabaraka wataala. Kakati okuddamu tugamba nti naam, abantu bateekwa emiteeko egy'omusanvu weebali Allah tabaraka wataala ng'agenda nabo
kubateeka mu kisikirize kya arushi ye olunaku otegera kubeera kisikirize kyonna okujjako ekisikirize kya Allah tabaraka wa taala. twalaba mu darasa yaggwa nti mu miteeko giri omusanvu mu bantu abamiteeko musanvu Allah tabaraka wa taala bagenda okubeera ng'ateeka mu kisikirize kye olunaku olwo. twalaba muti warajulani tahabba fillah, n'abasajja babiri oba abantu babiri bayagalana ku lwa Allah tabaraka wa taala. ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, beegatta ku lwa Allah tabaraka wa taala. omukwano gwabwe gwali kwa kwegatta ku Allah tabaraka wa taala era bayawukana nga bawukana ku lwa Allah subhanahu wa taala. kati waliwo n'abagendera okujja yawma alqiyama nga bayagalananga nga bangi bayagalananga ku lwa Allah tabaraka wa taala ku lw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa taala nga bayagalananga. era محدث ريم مسلم بإذن الله تبارك وتعالى حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه وبكى جنب صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى مسمع الله عز وجل يقول يوم القيامة أجل قبل نقول لكم اليوم قبل تبالي ما سجى أجل قبل أين المتحابون بجلالي بل وارو أبايا قالنا عندك وجتيبوا تانجي abayagalanga lillahi azza wa jalla abayagalanga kulwa Allah tabaraka taala baliriddawa alyawma olwaleero udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Tegeka buluganda agamba nti baliriddawa abayagalanga kulwange Allah tabaraka taala agamba nti alyawma olwaleero udhilluhum ngenda kubateeka mu kisiikirize udhilluhum ngenda basiikiriza n'ekisiikirize kyange yawma la dhilla illa dhilli olunaku otegera kubeera okisikiriza okujjako ekisikirize kyange. Allah bwagamba tabaraka wa taala kiti innahu alhubbu fillah, kwagalana ku lwa Allah subhanahu wa taala. n'olwensonga eyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan abaagalana ku lwa Allah tabaraka wa taala balina hadhihi albishara oba hadhihi albushra, balina okusanyusibwa kuno ti Allah kennyini tabaraka wa taala agenda bakowoola agambe nti aina almutahabuna bijalali, baliwa abaayagalananga abagalana ku lwa Allah tabaraka wa taala alyawma olwaleero udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, bateeka mu kisikirize kyange olunaku wategeera kubeera oba olunaku olwaleero tewali kisikirize kyonna okujjako ekisikirize kya Allah tabaraka wa taala n'embeera nga bwegenda okubeera nga efaanagana nga bwe twagiraba biidhinillahi tabaraka wa taala. kati weegendereze nnyo yaafe mu kwagala kuno, olina kubeera nga mwagalana oyagala bakkiriza era nga okakatibwako okubaagala. n'osonga eyo weegendereze omukwano gwo ne baani b'oyagala. man tuhibbu, oyagala baani era oyagala ani era oyagala biki. wala hawla wala quwwata illa billah. kyova nti barakallahu fikum jazakumullahu khairan omuntu yenna gw'ayagala muno mu nsi gw'agenda okuzuukira naye yawma alqiyama ku lunaku lw'okuyingirira mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. tegereka buluganda omusajja yajja ewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yali arabi musajja nga munnamalungu. hadithi ya Anas radiyallahu anhu eri mu sahih biidhnillahi tabaraka wa taala. musajja wajja nagamba omubaka nti mata saa owange omubaka essaawa y'enkomerero egenda kuyimirirawo ddi? munnamalungu yabuuza. omubaka sallallahu alaihi wasallam amugamba nti wamaadha a'adatta laha, ategedde oba wama adatta laha wahakadha au kama qala alayhi salatu wassalam. amugamba omubaka salati kiki kyotegekedde enkomerero? omusajja Anas agamba nti omusajja yajja nabuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam nti mata saa, essaawa y'enkomerero egenda kuyimirirawo ddi? omubaka agamba nti enkomerero ogyetegekedde otya? biki byolinawo byewetegese nabyo okulaga Allah tabaraka wa taala? wetegese otya enkomerero egende ekusange nga woli wetegese okusinkana Allah tabaraka wa taala? amugamba nti ma adattu laha kathira amalin, siina kyentegese nnyo kiryawo, siina mirimu gy'amaanyi giryawo nnyo gyetegedde enkomerero ghaira anni uhibbu llaha wa rasulah, okujjako nti nze njagala Allah azza wa jalla n'omubaka we. la hawla la quwwata illa billah. tegereka agamba nti okujjako njagala Allah na mubaka we, njagala Allah na mubaka we, sina mirimu gy'amaanyi owange omubaka sallallahu alaihi wasallam gyetegedde enkomerero, wabula mbuuza egenda kubeerawo ddi? naye nga tewali mirimu gy'amaanyi gyenkoze gyennina okujjako nti kyennina muli kyenneewulira
انت انجغر الله عز وجل نمبكوي غير أني أحب الله ورسوله انجغر الله نمبكوي صلى الله عليه وسلم انبكنا مقاماتي المرء مع من أحب يوم القيامة nti omuntu agenda kubeera n'oyo gwe yayagalanga ku lunaku lw'enkomerero. Allahu akbar, la hawla la quwwata illa billah. Tekitegeeza nti omusajja oyo agenda kubeera n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yawma alqiyama olw'ensonga nti agambye nti talina mulimu gwonna gwalaba nti munene nnyo gwalina kukwatagana n'okwetegeka okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala okujjako ye nti ayagala Allah n'omubaka we. Omubaka n'agamba alayhi salatu wassalam ti almar'u ma'a man ahabba yawma alqiyama, omuntu agenda kubeera n'oyo gwe yayagalanga ku lunaku lw'enkomerero. Kati tunuulira baani b'oyagala. Era Anasi agamba nga yarawi alhadith yatusako ebigambo by'omubaka bino sallallahu alaihi wasallam n'ebyaliwo wakati we ne munnamalungu azze okumubuuza. Anasi wewulira ensonga eyo agamba nti fama farihna kafarihina biqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba yawma alqiyama. Agamba nti mu butuufu tetwasanyuka kugamba tetusanyukangako nga bwe twasanyuka nga tulidde omubaka ng'agamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu agenda kubeera n'oyo gwe yayagalanga ku lunaku lw'enkomerero. Era awo wennyini Anasi tebaavaawo n'alangirira n'agamba nti wa ana uhibbu llaha wa uhibbu rasula llah wa aba bakarin wa umara wa arju llaha an yahshurani ma'ahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Agamba nti kati wannange kennyini wano wendi njagala Allah tabaraka wa ta'ala era njagala omubaka sallallahu alaihi wasallam, njagala ne Abubakarin wa Umara, njagala ne Abubakar ne Uthmani mbagala era nsuubira wa arju Allah nsaba Allah azza jalla nga musuubira an yahshurani ma'ahum anzukize n'abantu abo wa in lam a'mal bimithli a'malihim, wadde nga sikoze ng'emirimu gye baakolanga, wadde nga sijja kusobola kukola mirimu gye baakolanga egibatuusizza ku bulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, naye kale kambaagale mbaagala, wala hawla wala quwwata illa billah, mbaagala era nga nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere anzuukiza nabo timbire mu maaso ga Allah nga ndi nabo wadde nga saakola nga mirimu gye baakolanga, wabula nti beefaananyiza era mbaagala. Olw'okuba nga okwefaananyiza abalongofa ab'ebitiibwa kubeera kweyagala bubeera bulungi. Otegedde inna tashabbuha bilkirami falahun, okwefaanaanyiriza ab'ebitiibwa abalungi abalongoofu, falahun kuba kusanyuka, kiba kitiibwa, kuba kweyagala. Otegedde wadhalika fi kulli shay'in hasan, ng'ekyo kiri mu buli kintu kyonna ky'obeera ng'obafaananyemu nga kirungi. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kakati naffe tugamba ono kennyini nze nammwe n'abatuuliza tugambe nti twagala Allah tabaraka wa ta'ala, era twagala omubaka sallallahu alaihi wasallam, era twagala basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, walau kariha ash-shi'a oba walau karihat ash-shi'atu, wadde nga bashi'a bakitamwa tebagala basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, babakolimira babakaafuwaza, naffe twagala Allah azza wa jalla n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam, twagala ne basahabi ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ate bonna, twagala Abubakarin, twagala Umara, twagala Uthmana, twagala Aliyan radiyallahu anhum jami'an, twagala Aba Hurayra, twagala Talha, twagala Aisha radiyallahu anha, twagala Maimuna, bonna bakyaba nabbi sallallahu alaihi wasallam tubagala, twagala Hasanan wa Husainan, bonna tubagala basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbu almu'minina walmu'minat, era twagala balongoofu bonna abaami n'abakyala tubagala, era wa narju llaha azza wa jalla an yahshurana ma'ahum, era nga tusuubira nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuzuukize nabo, wa in lam na'mal bimithli a'malihim, wadde nga tetwasobola kukola mirimu nga gye baakolanga, wabula nti tubaagala. Era teeka olwaliro okuva n'olwaliro mu mutima gwo okwagala Allah subhanahu wa ta'ala, n'okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'okwagala bannabbi ba Allah azza wa jalla, n'okwagala bamalayika ba Allah tabaraka wa ta'ala, wadde nga abashiya tebaagala Jibrilu alaihi salatu wassalam, tebamwagalira ddala mbu yakyusa obubaka n'abuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate nga yalina kubuwa Ali radiyallahu anhu. Ebigambo batalinaako kumanya okwogera obwogezi ebintu by'ekikafiiri n'obushiriku bubalina. Tikiraga buluganda kakati barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Twagala Jibril alayhi salatu wassalam,
walau karhati shia wadinga bashia bakitema tumwagala malaika wa Allah azza wa jalla siba malaika bonna ekitiibwa nebbeeyi tumwagala era nga ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ba nabbi tubagala radiyallahu anhu era tusaba Allah azza wa jalla atulungamye era atuzukize olunaku lwagenda otuzukiza nga tulina abantu abo waddenga tutugenda kusobola okukola mirimu nga gye baakolanga katulira nnyo munnange oyagala baki kikyoyagala gwoyagala gwojja okuzuukira naye oyagala basambi ba mipiira nobategeera amannya gaabwe notegeera emipiira gye banaasamba gye baakasamba goolo gundi ze yaakateeba emirundi ekikopo kye yakagitwala oba best simanyi player simanyi ani gasiya inoyo yakatwala emirundi emeka afuna sente emeka wiki banya bagenda okumugula mipiira emeka gyeyakamisinga bamukuba endobo mmeka akatabo yakakatulako ebbanga ki line-up ya buli tiimu yonna ogimanyi okuva ku goolo paka ku namba 17 byonna obimanyi ebyo era nga bikutwalira ebiseera okwata bikutwalira ebiseera okwagala era n'otuukanga ne mu mutima gwo tiimu yo la hawla wala quwwata illa billah oyinza n'okuba omuntu oluyi akugera ku tiimu yo nogera ebintu by'obulimba ebintu ebitali bituufu n'okola ki n'owaayiriza n'okuhakaza naye kwagala kuli okuli mutima okwagala abo b'oyagala abo satuhsharu ma'ahum ojja kuzuukira nabo oyagala bayimbi wala hawla wala quwwata illa billah mulimu abagala Allahu akbar Allah tusaasire tabaraka wa ta'ala oyagala bayimbi satuhsharu ma'ahum ojja kuzuukira nabo oyagala bazanyi ba firimu ojja kuzuukira nabo oyagala bashiriku ojja kuzuukira nabo oyagala bakafiiri ojja kuzuukizibwa nabo wallahi mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyamah tunulira ya akhi alkarim bani boyagala bani boyina okukulembeza mu kwagala oyina kwagala Allah tabaraka taala kankubireko ne kwagala mbaka sallallahu alaihi wasallam ne kwagala basahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam ne kwagala bakkiriza abakyala n'abaami ne kwagala basilamu ekyo kyoyina okuteeka mu mutima gwo bono kikola biidhni tabaraka taala satuhsharu ma'ahum ojja kuzuukira nabo biidhnillahi tabaraka wa taala ninga wallahi kyengera kyamaanyi nnyo okuberega mu mutima gwo mulimu Allah tabaraka taala n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be n'abakkiriza lwaki kulwokubanga abakkiriza fenna ala wajhi al-ardi kuno ku nsi tuli baaluganda tuli baaluki biikhtilaafi alwanina abuno okubanga twawukana mu langi zaffe abalala beeru abalala baddugavu twawukana mu nnimi zaffe twawukana mu nsi zaffe twawukana mu mbeera zaffe naye ebyo byonna obusawo butunuulira la ilaha illa allah muhammadun rasulullah oba muzungu yakyogedde oba muddugavu yakyogedde oba wansi yakyogedde oba wakitiibwa yakyogedde oba mukazi yakyogedde oba musajja yakyogedde khalaas kiba kiwedde aba oluganda luba lukakaseewo biidhnillahi tabaraka wataala tuba Allah kiyagamba tabaraka wataala ti innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun suratu al-hujurat innamal mu'minuna mazma bakkiriza Allah agamba nti ikhwatun baaluganda kati fa aslihu bayna akhwaykum mutereeze wakati w'aboluganda lwammwe oluganda lwammwe biidhnillahi tabaraka wataala wattaqullaha muti Allah azza wa jalla la'allakum turhamuna mujja kusaasirwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kakati kirigereka nti abakkiriza bonna ala wajhi al-ard كأنهم روح واحدة حلت في أجسام متعددة كأنهم أغصان متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة أبكر زبو النار ورغادا موسيو ناك مغونغو غوينسينو بارينغا مويوغومو nga gweguli mubiri editali jangeri zimu gumu moyo nenga gweguli mubiri jonna oba balinga amatabi agakwataganye amatabi amasaka agali kuputinga gakwataganye nenga gava mu kikolo kimu gava mundu lyemu gava mu sitemu emu wala hawla wala quwwata illa billah tunulira nnyo ani gwoyagala
ojja kutuuka ku kwesima yauma alqiyama ninga omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti bantu Allah azza wa jalla bagenda okuteeka mu kisikiriza kya arushi yauma alqiyama almutahabuna bijalalillah abayagalananga kulwa Allah tabaraka wa taala era nga Allah agenda bakowola ngagamba nti aina almutahabuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah tabaraka wa taala nenga kwagalana mu kulwa Allah tabaraka wa taala n'abantu abalala oba omuntu omulala Allah azza wa jalla gwagenda okuteeka wansi wa arushi ye tabaraka wa taala mu kisikiriza kya arushi ya Allah tabaraka wa taala agamba oba yaliwa man anzara mu'siran omuntu yenna eyagumiikiriza n'alindiriza omuntu gwe yawola naye nga mwana wattu nga tannatuusa kumusasula nga talina ssente n'amugumiikiriza nakola ki n'amugumiikiriza wala hawla wala quwwata illa billah wallahi kyo kigenze wala ya akhi karim kyo kigenze wala omuntu ng'omuwola ssente zo oba yakwewolako bye yakwewolako naye natuuka ekiseera nga tannaba kutuusa kusobola kusasula ssente tannatuusa kuzizza akyalina ebizibu nga ddala mutuufu tazirina nga takola kiki nga tazirina omuntu oyo buli lw'omugumiikiriza wala hawla wala quwwata illa billah obulungi obuli awo tebugambika era omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi nga mpanvu ddala hadithi ya abil yasir radiyallahu anhu agamba nti eri mu sahih muslim nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mazomubaka alayhi salatu wassalam hadithi ya abi al-yasir radiyallahu anhu وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتي أمبكى صلى الله عليه وسلم يقام من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله أمبكى وقام صلى الله عليه وسلم تموت ينا يقوم انكريزا نارين دريزا وموت قيولا انغتلنا السنت أو وضع عنه وبنا مسنيوا يقوم تاه سنت زكوما جنين بيرغا نزكو سنيه الله أكبر الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي الكريم إبرز زبا نزبو نيو تجاكو الله قبا ساسد تبارك وتعالى وهكذا المهم انتي ومنتي ينقو وولا nga oba omuntu gwe wawula yenna nga yakujjako ebintu byo n'abyewoola oba ssente oba ki wahakadha natuuka ekiseera nga tannaba kusobola kusasula bintu ebyo ssente ezo n'olindako amala okutereera omubaka kyagamba nti man anzara mu'siran omuntu alindirako omuntu atannaba kutuuka kubeera ng'asasula au wada anhu oba n'amusonyiwa ebbanja n'alimuggyako adallahu llahu fi dhillihi Allah agenda kubeera nga amuteeka mu kisiikirize kye tabaraka wataala musajja omuwadde ssente omuwadde mablaga min almaal omuwadde ssente bambi naye wala yastatiu raddahu naye nga tannaba kusobola kubeera nga azikomyawo n'omugumiikiriza nga tomwongeddeemu bino ebyaffe sente sheekhi wange sente zikola omwezi gumu sente nzaagala oba tozikomerezaawo omwezi zigala kutandika okubeera nga zikola ki nga zeekubisaamu kyatwali buzibu omwezi negugwako n'otandika okulya riba kati si bwe batubali bwe bali era agenda kubeera musikiriza Allah tabaraka wataala bwatyo si bwabeera wabula nti mutegeraganye mwezi nti mwezi guweddeko omusiraamu tannaba kubeera bulungi n'omugumiikiriza nokola ki n'omugumiikiriza nomugamba insha Allah saba Allah azza wa jalla akutaasa asobole okubeera nga okola ki usasula wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan naye nga mukusasula okwo oba mukumugumiikiriza okwo nga sikumwogerako sikumugeya sikumwogerako binyiiza na kumugeya nti mbona sente tezikomyawo nakintu hakadha abantu bazibona kina namuleka nikibwa nazifuna naye kugamba wamuleka kulwani era ekyo wakikola kulwani kusikulwa Allah tabaraka wataala kati ebigamba ate byaki gumiikiriza nga wasala okugumiikiriza ofuna empeerazo biidhinillahi tabaraka wataala tegereka buluganda nawe Allah azza wa jalla ajja kukola ki ajja kugumiikiriza era bonoba nga omusajja omuggyeko ebbanja eryo biidhinillahi tabaraka wataala mwana watu ne Allah subhanahu wataala ajja kubeera nga akuggyako ebizibu bingi yauma alqiyama tegereka buluganda wahakadha kati omuntu yenna mwana wattu akola ki omuntu yenna biidhinillahi tabaraka wataala akola atya
ajja oba alindiriza omuntu gwabeera awoze mwana wattu agenda kufuna obulungi obwo biidhinillahi tabaraka wa taala. Omubaka kyagamba hadithi nyingi ezikwatagana ku nsonga eyo. Hadithi esooka omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, hadithi nga ntuufu eri mu sunan ibn Majah biidhinillahi tabaraka wa taala, era nga hadithi hasanun, hadithi nungi biidhinillahi tabaraka wa taala. Omubaka agamba hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, omubaka agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah yagamba, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti man yassara ala mu'sirin, omuntu ayanguyiriza omuntu ali mbuzibu, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, ni Allah azza wa jalla mwanguyiriza kuno kunsi ne kunkomerero. Abakuru nti omuntu buli wabeera mbuzibu n'omwanguyiriza ni Allah tabaraka wa taala ebizibu bye tulina kuno kunsi agenda bitwanguyiriza, ate na bwe kityo bwe tubituuka mu maaso ge ku lw'ebizibu bye tugenda kubeera nabyo era agenda bitwanguyiriza Allah tabaraka wa taala. Omubaka n'agamba sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abi Yusuf Jabir radiyallahu anhu, omubaka agamba sallallahu alayhi wasallam ati man ahabba an yudhillahu Allahu fi dhillihi, man ahabba an yudhillahu Allahu fi dhillihi, omuntu yenna ayagala okubeera nga ayagala Allah amuteke mu kisiikirize kye olunaku lw'enkomerero, falyunzir mu'siran aw liyadaa lahu, kale alindiikirize omuntu gweyawula naye nga tannaba kubeera kuna busobozi busasula oba ebbanja alimuggyeko. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amakulu nti bw'olindirizako muganda gwe wawula sente nga tannaba kuzifuna oba n'ozimusonyiwa, Allah tabaraka wa taala agenda kuteeka mu kisiikirize kye yawma alqiyama. Omubaka n'agamba sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu, hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu, omubaka agamba sallallahu alayhi wasallam nti man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhilli arshihi yawma alqiyama. Ti omuntu yenna alindiriza omuntu gwe yawula nga tannaba kubeera na busobozi busasula, au wada'a lahu, oba nabeera nga yamusonyiwa, segedde taraka lahu shay'an mimma lahu alayhi, abakulu nti yamusonyiwa ekintu kyonna yali amubanja kyamulirako n'kimusonyiwa, adallahu Allahu fi dhilli arshihi, Allah agenda muteeka mu kisiikirize kya arushi ye yawma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero. Wala hawla wala quwwata illa billah. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutaasa ate atuwe okugumiikiriza n'okulindiriza abantu be tuba tubanja oba n'okubasonyiwa singa tuba tulina obusobozi obubasonyiwa biidhinillahi tabaraka wa taala. Allah agenda kubeera nga ateeka mu kisiikirize kye yawma alqiyama. Wala hawla wala quwwata illa billah. Naam. mu hadithi ya Abi Qatada radiyallahu anhu ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ngantufu eri musnad Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa taala ya Abi Qatada radiyallahu anhu ombaka agamba Abi Qatada nti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nawlo ombaka ngagamba alayhi salatu wassalam Abu Qatada yatutusika bigambo byombaka era agamba nti yawulira ombaka sallallahu alaihi wasallam ngagamba nti man nafasa an gharimihi omuntu yenna ayanguliza omuntu gwabanja man nafasa an gharimihi omuntu yenna ayanguliza omuntu gwabanja namujjako akazito au maha anhu oba sente nazimusonyiwa namujjirako ddala ebbanja kana fi dhilli al-arshi yawma al-qiyama agenda kubeera mu kisikirizo kya Allah tabaraka wa taala olunaku lw'enkomerero ebyo nno byakhira mwana wattu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ate waliwo n'obulungi obulala oba omuntu okubeera nga wamuwola naye nga tanaba kutuusa kiseera kikola kikusasula ebbanga eryo lyonna lyobeera ng'omubanja mathalan mwategeeragana ati sente zino zikuwa ya akhil karim naye nzagala mwezi gumu nti ye ngenda gezako ya akhil mbere nga sente nzeta mwezi gumu kati omwezi ogwo gwonna omulamba Allah azza jalla buli lunaku akuwemu empeera ng'eza sente zebwamuwa nsobi hadithi nenewunya n'okowunya neŋŋamba la hawla la quwwata illa billah Allah ng'alina obuyinza tabaraka wa taala tugamba kyewunyisa akhil karim buli lunaku Allah azza jalla kuisamu sente ezo nga kugamba ofuna empeera za sente ngezi wa mathalan wamuwa diga mu 10 lw'omubanja oba $10 oba pound 10 lwamuwa nomugamba omwezi sente zagala omwezi munti ye
kati buli lunaku Allah azza jalla kuandikako empeera za ddira mu 1000 oba pound 1000 oba dola 1000 wala hawla wala quwwata illa billah. Allah nga wakitiibwa subhanahu wa ta'ala. Mbaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam, mbaka yagamba alayhi salatu wassalam, hadithi nga ntuufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala رجل مسند الإمام أحمد بإذن الله تبارك وتعالى وبكى جنبه صلى الله عليه وسلم. حديث يا سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال جمتي نولد مبكى صلى الله عليه وسلم أن جمتي من أنظر مؤسرا فله بكل يوم مثله صدقة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبكى جنبه يوموتو ينقو من كريزا ويولا ngatadaba kuleta sente mubanga libakiriziganyako falahu bikulli yawmin mithlihi buli lunaku alina sente zenkanankana ngezo ziyamuwola sadaqatan zaba saddase wala hawla wala quwwata illa billah. Zempera zofuna masu ga Allah tabaraka wa taala amakundi wawula omuntu omutwalo mulamba kati ebbanga lyamala nga tanne baggokomyawe ebbanga limwategeragana buli lunaku Allah kuwamu empera za mutwalo mulamba. Subhanallah subhanallah. Agamati thumma sami'tuhu yaqulu oluvanyuma nawuli ombaka ng'agamba nti man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlaihi sadaqa ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna alindiriza omuntu gwabanye katadaba kufuna sente za komyawo falahu bikulli yawmin mithlaihi alina buli lunaku sente zenka ezikwisamu emirundi ebiri mwezi yamuwa empera Allah tamu tabaraka wa ta'ala zabira saddasa masogo kitiba Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kitegeeza kigambo ekyo kyombaka sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti singa owolo omuntu omutwalo mulamba okumala omwezi mulamba kati buli lunaku empera zofuna za mutwalo mulamba okutusa omwezi gule guggwako tegereka buluganda kati omwezi we guggwako nga tannaba kufuna sente akyali munnange mwavu anonyiza sente zikyabuze kati omwongerayo ebbanga eddala bw'omwongerayo omwezi omulala oba bbanga ddala mwana wattu ombaka agamba nti ebbanga lyemba mutegereganya ate eryokubiri Allah akuwamu sente ze emirundi ebiri wadde nga ebbanga liwanvuye wadde naki Allah asigala akuwamu empeera za mirundi ebiri esente zomuwa. Masala bwanga omutwalo namugamba sente nzagala wiki emu mbeera nzagala tikale wiki negwa kati wiki eyo yonna Allah beera ku empeera za mutwalo mulamba. Wiki eyo bweggwako nga omusamu tannafuna sente ezo nga tannafuna busobozi buzza sente ezo mbaka gamba nti ebbanga ly'omuwe ddala awo aleete sente ezo Allah kubisizamu emirundi ebiri tabaraka wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah. Siba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire atuwa bulungi bungi barakallahu fikum. Embeera zose zifaanagana naye ekyenjagala okukomekeza nakyo mu nsonga zino naffe be bawola tubeere benkanya eri baganda baffe abatuwola sente zaabwe. Wallahi ogendewo omusiraamu ng'okaaba toyina obulisi toyina kyakulya oyagala sente bakubanja renti nakinaki nogerewo omusiraamu n'omukabira ennaku nakuwa sente akanyamba omusiraamu ono biizi tabaraka taala sente agenda zikumyawo naye wallahi okuzza sente ne kufuuka lutalo n'otandika omusimbisa akaggo toyagala kuzzayo ate ng'olina wallahi sigamba nti tolina bw'oba tolina ojja kuyingira mu bigambo bino bye tulabye biina tabaraka taala naye bw'obanga olina ng'olumya muganda wo eyakuwa akasente ke n'atambula n'agenda ne yeerekereza bannanga omuntu okuwola omuntu sente sigamba nti oba talina bizibu wabula buba bulumi buli naye abeera alina ebizibu naye kugamba n'asoosa ebizibu bya muganda we n'amuwa akasente ke n'akejjako wamu n'okuba nga alina ebizibu bye agenda amala ebizibu bye naye mu kusasula te n'atandika okukabira sente ze zennyini wallahi natandika ozikabira kyokka ng'oligwa zewola azirina bwabulya z'amaanyi wallahi wera bulya z'amaanyi jjukira engeri giwajjamu ng'ojja okuwola sente za munno n'azikuwa ng'okaaba naye kati gw'ataamukaabya wera bulya z'amaanyi era bw'ogenda okuvunaanibwa
umasigo kitibwa Allah tabaraka taala umbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ki matalul ghaniyi omuntu yenanga mugagga ino obusobozi nenga tayagala kusasula tayagala kuzza mabanja g'abantu be baamuwa abe dhulmun bubera buli azamanyi bubero lya zamanyiza muganda wo era ogenda bisanga ya mal qiyama ozokaba muganda wakuwadde sente oziganidde sigama tolina abula oziganidde tuyagala na kudda mu mulabako tuyagala na kudda mu mulabako aina wuli antino bali na aina wa yugeddeko na kino hakaza unatandika kwegera bigambo utaso kujogereka ebigambo na kina kiwa hakaza bwena kusasula onogana nabagamba nkino nakusasudde bikintu kigwa notandika okutisa tisa nokutya ebigambo naki ninga sito zento yagala kusasula buli azamani ngane milimo girina banji tubamanyi bantu babula sente zaabwe ne nabuli kati wallahi twasasulanga tibasasulanga ategedde muno tandiko musasula kompola mpola bwo lukumi moyo 10 moyo 2 bwo mutwalo moyo 5 moyo lukogumuganti munange embeera mbi kimanyi munna sente wazimpa zonna namba zonna mutwalo mulamba ni wallahi embeera mbi simanyi nizo utasobola kuzikunganya zonna mulundi gumu nika nkuweye 3 kankuweye 5 kankuweye 2 ajja kukiriza sente ozimaleyo negwe noberanga ne munno kumusasula ko tosobola kumusasulako basente zirwa kiwazitwala n'okyo mwegendereze mu batwala sente z'abannammwe gatemugagala kuberanga muzizaayo ne Allah azza jalla jabbaka lubirizi ddala muleme kuzizaayo mutuke masuga Allah tabaraka taala wango mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu atwala sente z'abantu ng'ayagala okuzizaayo yewola sente z'abantu nenga niye yakuzizaayo Allah mwangwiriza sente z'azizaayo ne mwana watu omuntu yenna ayagala okutwala sente z'abantu okubewola sente z'abantu bazeewolako ninga tayagala kuzizaayo ayagala kuzifebufi ayagala kuzita busi ne Allah azza wa jalla mukalubiriza nezze n'azita natamona musobozi uberanga asosola sente ezo nosonga eyo balugana bibitibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ensonga ezo tuzitunule bulungi nnyo tusawewo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obusobozi obusasula mabanja g'abantu ate ne betubanja bubaba nga tibana bakutuusa kusasula nga ddala kituufu nga kyamazima tibalina tumasaba Allah atuwa obugumiikiriza tubagumiikirizeeko oba atuwe n'obusobozi obubasonyiwa tusobole okuyingira mu birungi biri bye tulabye biidhnillahi tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka naam